Ku lunaku olwokutaano nabagamba ngenda kukola program y'oku Sunday jja kuba nzibu nnyo tojja gitegeera naye nsaba mumpa obudde n'amatu muwulirize ensonga zino bulungi nnyo. Katandike n'eddoboozi lino. Talking Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. We have had this before. We have had this before. Because we had groups. Otherwise, why do Uganda have problems? Bantus against Nilotics. Nilotics against Bantu. These were the rubbish of 1966. That there is a conflict between Bantu and Nilotics and Mutesa, Ivinjira, the other group, for the Bantus against Obote and for the Nilotics. Baganda against this one. Catholics against the other one. But most Christians against that rubbish. We shall defeat it. That's why I don't mind answering. You speak, and I answer you. And people can listen. I'm very confident of my answers. I would defeat anybody, any of those people in any forum. In 1982, the Red Kaira was disturbing our war zone the way we were fighting. So that NRA is Majegaba Nyankore. That him Kaira, Ayagara Kora Majegaba Ganda, UFM. So we said, okay, you go and fight on your own, don't come to our area. You go and fight as Baganda. War is not food. The Wanyankore have a proverb, say, and you create a ranch. When we are making a lamb for food, you make a small one, so that people don't come and finish the food. But when you are making for war, you make a big one, so that more people come. So Kaira thought war was food. She said, as Baganda, why do you want to monopolize a war? A war is very, very, very costly. You should call more people to come. But when he came to our Chikunyi conference, we called our villagers who were predominantly Baganda. And we said, okay, you say what you are saying. He tried to convince them. And we answered him. And the villagers said, Musa John, I end up to later Akabi. This man is very dangerous because there's problems. So the villagers, they rejected. So I am ready for the debate with the sectarians. The other day I was in the social media with them. I don't know how far it has gone now. I will check. It's not just enough to shut them up. All right. It's not the matter of talking and shut them up. You have to act. Akatandise mu kitundu kyokubiri. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka n'okumulopera ensonga zino wammanga saako namwe mwenna Bannayuganda saako n'Abaganda mwenna mumpulize bulungi nnyo. Nga mumuggyeko kye mumanyi eky'ebyobufuzi kye mulaba kye muyita politics waliwo ensonga endala enneekusifu gye bayita occupation. Ng'oggyeko 250 master plan mwena gye mumanyi gye babasomera waliwo ekirala ekikusifu eky'okutwala eggwanga Uganda nga Uganda ye Nasalebedi ey'abasajja Abanyarwanda. Kyatandika kitya? Kankunnyonnyola osanga onootegeera bulungi nnyo. Wattu ebyafaayo
Ebyabasajja bano bajja balina 250 ya master plan nga balina ne blueprint eya plan yaabwe bagenda okutwekenga over eggwanga n'okutenga over banansi bonna abalirimu silently nga teri bakuba ku mukono. Mbategeeza nti okuva mu 1988 mpaka ku 86 tuyingire 94 ne bawanga olutalo lw'e Rwanda, Uganda lwe yava mu mikono gy'abana Uganda neefuuka nsi y'Abanyarwanda nkiddamu. Okuva ku lutalo lwa 80 ne bayingira 86 ne bawangula, Uganda lwe yava mu mikono gy'abana Uganda neefuuka nsi y'Abanyarwanda, si y'Abanyankole. Si y'Abanyankole. Edda nga Museveni yakawamba twabeeranga nnyo nga tulowooza nti abatutta batuwamba basula eggwanga Banyankole. That was wrong. Kyali kikyamu. Wabula kano ke kabinja k'Abanyarwanda abajja obuzzi lindako. Waliwo Abanyarwanda abajja mu myaka gy'abajjajjaffe nga weebali. Tebalina buzibu, baafuna ebika, baafuna buli kimu, ne Rwanda tebamanyiiyo, saako n'abaana babe n'abazzukulu. Abo si Banyarwanda benjogerako. Njogera ku Banyarwanda abazze obuzibu basombye kuva e Rwanda nga bazzukulu wa Museveni, nga ne Museveni kennyini yabakulira. Omunyarwanda gwawulira ng'olumiddwa nga njogedde ku Banyarwanda nga soogedde ku kategori z'Abanyarwanda, njagala owulize statement yange bulungi ebintu bye ngenda okwogera olwaleero. Soogera ku Munyarwanda yava mu genocide y'e Rwanda ng'Obwakabaka bukyali y'e Rwanda. Soogera ku Munyarwanda yajja n'afuuka Munnayuganda n'awasa n'azaala nga n'amanya naga Kiganda era tana buzibu na Uganda. Oyo si gwe gwe njogerako. Njogera ku Munyarwanda eyava e Rwanda nga azze kukolera Museveni ne Museveni waako period. Abasigadde sina buzibu namwe. Buli muntu yenna twatuuka ngati Abanyankole batufukidde kizibu, kumbe si Banyankole. Kano ke kabinja ka Museveni ak'Abanyarwanda abatono. Olutalo bwe lwawangulwa mu 1996 ensi yaffe Uganda ne tuva mu ngalo newambibwa akabinja k'Abanyarwanda, so si Banyarwanda bonna, akabinja k'Abanyarwanda bakulembera Museveni n'abo abayingidde. Yenjagala mbeere kkiriya. Olutalo lwa 1996 lumala okuwangulwa, blueprint etandika va ku 50 ya Tusi master plan. Blueprint etandika. Blueprint etandika slowly etya tugenze maaso. Mu lutalo lwennyini nga luli Luweero, buli bamalanga okuwamba, buli Muganda yenna yasaanyibwa nga yanyigibwanga bwenyigibwa n'atipwa n'amataka ne bagatwala. Yeyo katokolido gy'olaba nti eri empty, eyo occupied by the Banyarwanda abeeyita abalaalo. Blueprint. Olutalo lwe luggwa bwe luti mu 1996 batandikirawo mbulaga okutandika okutirimbula buli Muganda yenna yali ayinawo akakwate ku magye, ng'abaali basinga okumutawanya n'okumulya obwongo mwe mwali omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira. Museveni ne banne baatula bagamba we can't take over this country when Dr. Andrew Tankome Kayiira is still alive and kicking. Ekyo ne bakisalawo ne bakozesa abasajja baabwe ne bajjawo Dr. Andrew Tankome Kayiira ne bamutta. Era ne batula bagamba we can't take over this country when Sserwanga Lwanga is still alive and kicking. Ne bamusetting omukazi Omunyarwanda eyali omulwadde wa siriimu n'abale bakubanga ensi mu Republican House awo ku Bulange Mengo basinga obungi babasiga Sirimba Dragon Nyanzi baani bonna bomanya Abaganda basinga obungi n'abajjawo. Bwe bamala okujja betuyita Hardward Generals omuli Sserwanga Lwanga ne Dr. Andrew Tankome Kayiira. Baani abaali mu kutta Dr. Andrew Tankome Kayiira? Amanya gonna gengenda okusoma, agamu gaaliyo physically, amalala gaali ku command post kubasiima nga batudde baweereza order. Amanya gengenda okusomera bonna beetaba mu kutta Dr. Andrew Tankome Kayiira. Kuliko Paul Kagame, Frederick Rejema, Salim Saleh, Yosef Tebahabulwa, Tumwine, omugenzi Kasirye Gwanga bamukozesanga omubezi eyali abega Dr. Andrew Tankome Kayiira okumanya biki byakola, naye teyamanya mission yali wentuufu, teyali yakutta Dr. Andrew Tankome Kayiira teyagimanya.
yagimanya bamaze munyiga. Kwaliko omugenzi Kazini, kwaliko Captain Kamarade, kwaliko omusajja gwe bayitanga Mapenzi, kwaliko omusajja gwe bayitanga Gaira, kwaliko Pecos Kuteesa ne Ruzindana gemanya agali mu lukolo okutani Dr. Andrew Tankome Kayiira. Bwe bamala okutta Dr. Andrew Tankome Kayiira, Yoseri Tibahabulwa ng'akozesa enkola ye ey'ekiyaaye. Wattu abantu batandika okwekubaganya ku nfa ya Kayiira. Yagezaako nnyo okwekwasaganya bayite ekitongole kya Scotland Yard okuva e Bungereza kijja kikola okunoonyereza. Ku bantu abajja kitongole kya Scotland Yard okujja okunoonyereza enfa ya Dr. Andrew Tankome Kayiira, Yoseri yafunako omu ku bo n'abawo ekittavu kya kitundu kya kakadde aka pawundi gy'emitwalo 5 egya pawundi obutafulumya lipooti ya Andrew Tankome Kayiira enfa gye yafamu, kubanga jjo abatuufu bagamba nti lipooti yamaliriza ekola ng'egamba nti abatta Dr. Andrew Tankome Kayiira bakomekeza wali mu Lubiri Mmengo ng'ate ebiseera ebyo Olubiri ne Basima out Basima House kyali kibawula kyali kitundu kya kilomita yokka nenga ate bakomekereza nga abassi bali mu Lubiri Mmengo nenga ono omu ku bantu abajja ba Scotland Yard yawebwa emitwalo 5 egya pound mu biseera ebyo ssente zaali mpitirivu nnyo kyokola Scotland Yard tesobola kufunira lipoota okujja nga Museveni avuddeko ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso ngamba tegeza nti Dr. Sserwanga Lwanga ne Andrew Tankome Kayiira bokka baamanya abasajja bano nti bwe bavaawo bajja kubatuukiriza kye baagala. Yali Sserwanga Lwanga, Dr. Samson Kisekka, abantu abiri yali Sserwanga Lwanga, Dr. Samson Kisekka, be bantu mu bulamu bwa Museveni abaali bamubogoleddeko nga bamuwa ebyokukola. Dr. Kisekka ne Sserwanga Lwanga. Story ndilo motion yagipostinga n'abalala bamanyi bagimanyi nti Sserwanga Lwanga yakomandinga Museveni ng'eyali yakomandinga akaana ke ng'amuwonya ebizibu waliwo Museveni kyamunyiizanga era okutuusa yata Sserwanga Lwanga ne Dr. Samson babi mu Lulu Kisekka n'abatta. Museveni yagenda mu maaso n'entegeka ye ey'okukola by'alina okukola byebiriwa. Ekisookera ddala basooka ne bateekawo enteekateeka ey'okusonda ensimbi ezaali zirina okutwala olutabaalo okulutwala e Rwanda mu 1994 wakava emyaka emeka va ku 96 kamala okubaliramu wano kitono nnyo lindako wano mala okubaliramu wano katono nnyo 94 minus 1986 basonda ensimbi okumala emyaka 8 ez'okutwala olutale Rwanda era ensimbi zasondebwa oluvannyuma ne basindika Fred Rejema ogende Rwanda akola omulimu gw'okuwamba eggwanga eryo. Okuva mu 94 bwe bamala okutwala eggwanga lya Rwanda, Uganda yafuuka nasalebedi. Bwefuuka nasalebedi ng'ensimbi zonna n'ebikolebwa byonna e Rwanda byonna biva Uganda. Mumpulya bulungi nnyo ng'ebitundu byonna ebitundu 80 ku buli 100 essente ezaali zifandinga Rwanda n'okutuuka olwalo zaali ziva Uganda. Mugenda kuwulira bulungi nnyo mujja kutegeera. Kati mu nkola ey'okuba nti baagala kuggyawo eggwanga Uganda balisikize ne byebaagala okukola wano wagenda okuyera okukomba essowaani. Abasajja bonna abadde by'obufuzi babadde bazanyira Yoseri omweso ng'ensi temanyi abeeyita boludde oluvuganya. Okutuuka gy'olyabalamu Robert Kyagulanyi Ssentamu Lwazze ne social media nejja n'eryoka exposinga Museveni ne gavumenti ya Rwanda. We nabagambidde ku Lwokutaano olutalo tetulwana nti tulwana Uganda yokka tulwana ensi bbiri. Ndi wano bategeeza tulwana ensi mmeka? Tulwana ensi bbiri. Kino Museveni kigenda mwewuunya kubanga kibadde kyamake. Mubadde mukimanyi nti bwe tuba tugenda mu kulonda akalulu ka Uganda ebitundu 7 ku buli 10 kamanagingibwa security operatives aba Rwanda. Akalulu ka Uganda konna n'okutuuka olwaleero kamanagingibwa security operatives ne backup yonna eba everu e Rwanda yesindika backup okukola buli kimu nakyo mujja kitegeera. Mpola omanyi mulwawo okutegeera.
Wetwogerere ssaawa zino okusinziira ku information gye mbagazalingi gye mugenda okuwulira era njagala mubeere nga mutegeera bulungi nnyo nti Museveni bw'amanya nti Rwanda egenda kubeera backup in case of anything teyakimanya nti wajja kujja omusajja gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ne social media platform okumwambula nti yaani na buli kimu kye bakola. Kyagulanyi Ssentamu bwajja ne national platform saako ne NUP saako n'abogezi ku mitimbagano egy'enjawulo ne batandika okwanika Museveni ne plani zaabwe zonna eziri e Rwanda. Wetwogerera olwaleero njagala bajjukiza musooke mudzeyo akatambi kammwe mujjukire nti baggala boda nti Uganda egadde boda ne Rwanda. Boda emisana zaali nganzigale naye ng'ekiro boda ziggulibwa ng'emmotoka ez'obusuubuzi zivuye e Rwanda eziyingira Uganda eziva e Uganda eziyingira e Rwanda n'emmere n'eva e Uganda agedde e Rwanda. Ekyo bakikolanga kiri wabula emisana nga bakulaga nti nzigale tewali muntu atambula. Era mujjukire mu process ey'okuba nti bano baagala guluminga mutabani waabwe mwawuliddeko n'akatambi Museveni ng'akayana mbu Ssaabasajja Kabaka yaganda okugenda ku mbaga ya mutabani we. Eyo Museveni yali apulaninga ekintu kye bayita legitimacy ya muhoozi nti yali agenda kubeera escorted by His Majesty of Kabaka of Buganda amwa legitimacy. Akatambi ako mwakawuliddeko. Omanyi mwamuulya bu video temusooka kukola calculation ya information na kujuwa mawulire matu. Omuvubuka ono Museveni okusaba Kabaka ajja abeere ku mbaga ya mutabani we era mwa legitimacy. Akatambi mwakawulidde. Kati bwe baggala boda mbagigadde kino kyali bateekawo nkola yakutandika kuzimba ono didigi nti asobola okumanejinga asobola okumaniga international relations nga asobola n'okunegotiatinga ne Rwanda ne basobola okugulawo boda ensi ne zikolagana era yagenda okugigulawo boda bakolagana ne Kojjayo Kagame mbu baguddewo boda kaali kawaani mukitegedde bulungi. Ensi zaali zikolagana bulungi nnyo era nga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Mu kukwata eggwanga Uganda ng'oggyeko 50 master plan balina blueprint nga blueprint yeewa. Kye mutaasooka kumanya Museveni yamanya nti obukulembeze bw'obwennono obuli mu Uganda yalina okusooka obuneutralizinga. Museveni yalina okusooka okuneutralizinga obukulembeze obwennono. Ekigambo neutralizing mukitegedde bulungi oba ekigambo kibayita waliwo ekigambo kinjagala okukozesa neutralizing mukitegedde bulungi wabula ekigambo ekyo kinjagala okukozesa bakiyita dilute okudilutinga oba nga bw'ona okwata soda n'omwongeramu amazzi ave ku kubeera oli soda omuka n'omwongeramu amazzi n'anaabuuka. Ekigambo dilute kitegeeza kunaawuuka mu nkola entuufu. So Museveni mu kusookera ddala nga baakajja baayagala baneutralizinga obwakabaka obuli mu Uganda mwonna bakozese n'ekigambo dilute babudilutinge batya. 1. Bajja ne system ey'okuplantinga abantu mu bwakabaka bonna okuli obwakabaka bwa Nkole bo bwamulemerawo day one abanyankole bamugamba tekijja kusoboka obwo n'abuggala obuggazi completely okuliko abanyankole mujja kunjulira yaggala obwakabaka wa Bunyankole kubanga ye yaggala yasooka abeere Ssaabagabo Kabaka wa Bunyankole bamugamba tekijja kusoboka bo n'abuggalawo n'agenda mu bwattoolo buno. Obwattoolo abajjukira bulungi nnyo olutalo olwalimu Kabaka wa Ttoolo Happy Kijjandangoma mwalimu Katuuramu ne Best Kemigisha. Awo ne wajjawo omwana ono omutaaliwo omukama wa Ttoolo aliwo. Abatamanyi history ngenda basomesa mutegeere nkusomesezza obwankole ne nkugamba nti buno bwo bwagaanirawo okukola n'ayingira obwattoolo. Obwattoolo mwenna mujjukira waaliwo olutalo wakati wa Happy Kijjandangoma eyali omulangira wa Bwakabaka obwo gwe baanyiga. Waaliwo Katuuramu Best Kemigisha saako ne Kabaka wa Ttoolo yennyini balyoke banyiganye banyige Happy Kijjandangoma Kabaka wa Ttoolo afe deni ono omwana asike. Abamanyi saga eyo muddeyo musome saga eyo ne ripooti yaayo sijja gibawa kubanga nabagamba obwakabaka nabuleka balyetereeza omutegedde bulungi.
tugenze mbwabonyolo obwabonyolo ne bateekayo omuwala waabwe gummanyi obulungi ne baduterayizinga kabaka wabonyolo ne bamukola kye baagala oyo ne yali awo katikkiro waayo yafuuka n'ekizibu obwo ne babuddayo yuutinga obwabusoga sigenda bannyonnyola kodeeyo bakagwa abasoga firimu agirabiddeko misana nga terimu kunnyonnyola obwalw'enzuuru baabakuba misana ng'enseera buli kimu ne bakiyiwa ku ttaka n'abafoosi nga tu apologize ne baapologizinga nga amaze okubatta ekyo nakyo mukitegera tuzze ku bwakabaka obwaffe obwa Buganda sijja bannyonnyola buli kimu kimanyi sigenda bannyonnyola ne tugenda ku bwakabaka oli mu east ne mu north ekiriyo kitokota kifumba sikisaanikire eyo system naagikolaki kati ekya Buganda ekikyamulemesezza nti Abaganda mwasama nnyo ku mitimbagano mu exposing system yetu the extent mukyamulemesezza n'okugyawo Ssaabasajja Kabaka ate ennono n'obuwangwa nayo bikyamulemesezza whereby nti tosobola kuzaala kabaka nga nnyina si Muganda nga n'ekitawe si Muganda tofuuka kabaka n'agezaako kuleeta David Wasajja omusajja omutoolo ng'ataalimu olunyalwanda amufuutiikewo oyo ntumugi ntumwambula n'abeera n'asigala ku mmeeza wano bukyamweramu obuzibu okuggyako ng'amaze kugyawo Ssaabasajja Kabaka era yamaliriza aleese munyalwanda munne Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja afutubadde Mmengo okusanya Obwakabaka Buganda nga bwe kiri ndowooza kati ekifaananyi mukifunye bulungi nnyo ekifaananyi mukifunye guno nkozesa mutwe sikozesa laputopu nkozesa mutwe sikozesa laputopu nkozesa mutwe ekyobwakabaka bonna nkibannyonnyodde engeri gy'abadde abuddayo lyutinzeemu n'abo controlling mukitegedde bulungi nnyo mayimba kwatampola mbatwala process by process eya Peter Sematimba process by process ngamba nnyonnyola mbwa buli kimu kigenda mu maaso mu system eyo ey'okuneutralizinga obwakabaka n'ateekamu kino mumpulirize baaleetanga abantu baabwe ng'amaze okusoma ennimi ez'obwakabaka obwo bamanyi obulombolombo n'ennono abamu nga beefudde balangira abalala nga beefudde bambejja abamu nga abantu beefudde bagundiivu mu bwakabaka obwo nga balina access esobola okufumbirwa abalangira nga balina access esobola okuwasa abambejja nga balina access esobola okuyingira mu bwakabaka bawala baabwe ne bazaala mu balangira n'abambejja ne ku bakabaka bennyini ng'abazaalamu kino nga bakikola time egenda tuuka ng'omusaayi gwabwe gwe guli mu key positions ez'obwakabaka bwonna oba mukitegedde mbagambye eri mumanyi 58 master plan kati no bwa blueprint mbwa blueprint yasindikayo abantu baabwe nga bamanyi ennimi z'obwakabaka obwo nga basobola okuwasa bambejja basobola okufumbirwa abalangira basobola n'okwefuutika ku bakabaka nga kyebaagala kuteeka musaayi gwabwe guyingire mu buli bwakabaka tayimu etuuke nga bonna obwakabaka 99% abali mu Banyarwanda wadde bamanyi ennimi z'obwakabaka obul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 
weewo. Kati mu mission gye mutamanyi yeno wano wammanga. Wali weebuuzizaako lwaki Nakasongola bagiyita no-go zone? Wali weebuuzizaako lwaki Nakasongola bagiyita no-go zone? Ekiyitibwa Nakasongola no-go zone, Paulo Kagame ne banne n'Abanyarwanda bali e Rwanda saako n'abali mu gavumenti baatwala amataka ge Nakasongola yonna mu kotokalido gonna gaabwe ga mayiro ne mayiro z'amataka gaabwe. Kyobula ne Salim Saleh yasenge Nakaseke ne n'atwalawo amataka gaabwe buli kimu kyonna. Kati oza mutegedde bulungi nnyo blueprint bweri. Kati wano we wali okunena okukomba essowaani. Mwenna bamanyi byafaayo nga munsinga n'emyaka. Mukimanyi bulungi nnyo mu ndagaano y'Olukumi-00 eya Buganda Agreement bajjajjaffe ne bakitaffe baaliwo. Njala mutegeere nti ettaka ly'Abaganda lyalinga ly'Abaganda bokka. Wabula
eranga abaganda bebayinangako ebyapa n'abaganda batasobola kufuna byapa babeerangako nga baki nga batuuze bwe tuyita ba squatters naye nga bayina endagaano. Kati mu 1900 during the Buganda agreement ettaka lyali ly'abaganda bokka era nga bali owninga nga balina ne titles. Mu 1979 oluvannyuma lwa Amin okuwamba eggwanga n'okuwamba Obote, ettaka lya Buganda lyatandika okuwambibwa n'okujjako aba squatters okuva mu bitundu ebirala by'eggwanga nga bafuna ownership ku ndagaano n'okufuna ebintu ebirala. Ba squatters bano basasulanga obusuulu, envujjo na buli kimu eri ba landlord nga ne Buganda n'Abaganda mwebali ngira tewali ffujjo lyonna. Museveni ku blueprint yaabwe Abaganda gye mutaamanya bo baalina ekigendererwa kino wammanga. Bannyabo ne bassebo tetuli mu politics. Nabaga video yali legenda balumye mutoko bali tuli mu politics mujja kutegeye kwali kuno ne banne bawulya bulungi nnyo byenjogera bimanyi bulungi nnyo. Mu blueprint eyaliwo bagamba tulina otwala eggwanga lino silent nga teri muntu akoze eki, teri muntu ategedde, tugenda ba silence nga tuwa muting nga teri muntu akola akoze eki ategedde. Museveni bw'amanya enkola y'amataka gonna okuva mu 1900 n'1979 mu 1986 bw'amala okuwamba bwati bw'eppaba ne batandika nti bwe bali mu sisitimu bakontrolinga buli kimu. Batandika okweza amataka, batandika okukozesa Uganda Land Commission, the District Land Board okutandika okufulumya ebyapa ku mataka ge bali maze okubba era ne bagatwala by force okutandika okumula kina na mukaaga. Ne batandika okukyusa ebyapa. Bamala okukyusa ebyapa, Museveni n'atandika okukola kye tuyita land reforms. Museveni bw'akola land reforms ng'akyusa amateeka gonna agaaliwo ag'obwannannyini n'obutuuze ku mataka gato, mwenna temwakitegeera. Mu nkola ey'akankubbe nga webase, Museveni bana batandika okuowninga ettaka, yadde Museveni teyina adde ekijiiko ky'ettaka ekya jjiiko enywesa abaana eddagala ery'ekifuba. Wabula olw'ensonga nti balina enkola yaabwe eyafuuyirira nga bw'obba, Museveni yamakinga sure nti bakozesa system nga bamaze okuwamba batandika okubba ebyapa n'okubba amataka nga bakozesa system yaabwe. Yensonga lwaki nti kati ennaku zino Abanyarwanda abasinga obungi bafuna amataka aga mayiro era balina ebyapa mu Buganda naye nga bakikola bumenyi bw'amateeka. Ekyo bamala okukikola bateekawo system eyokutandika okutrackinga ba landlords abayina dormant lands n'abo ba landlords abayina amataka nga bakozesa ebyapa. Ebyapa mmere babisazaamu, bannannyini byapa basinga obungi babatta, ebirala babibbira mu mabanka ne babikyusa n'okuteekawo obuvuyo mu judicial system okutwala amataka g'abantu. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Kati wulira ensonga lwaki Museveni yakolanga ennongoosereza mu mateeka g'amataka. Olw'ensonga yakimanya waliwo obuzibu butya, yakimanya si munnansi. Ndi wano okutegeeza buli muntu yenna gwe yeeyita Omunyarwanda Museveni gwasobye n'ajja mu Uganda, nammwe Abasomali, Abaethiopia, Abayindi, Abachina n'abantu abala mwenna abali mu system ya Museveni currently nga muli bagwira mu owning ettaka mu Uganda, ekyo mumenya mateeka. Nkiddamu, whoever right now owning land in Uganda, but mostly in Uganda, when you know it clearly that you are a foreigner, even if you're a foreigner from Kenya, even if you're a foreigner from South Sudan, from Congo, from Rwanda, from Burundi, from Tanzania, from China, from India or elsewhere, you know that you are a foreigner, even if you're a black man, and we know that you're a foreigner. The law is very loud and clear. It states that the land of Uganda belongs to Ugandans. All of foreigners, they must own land on lease basis, not permanent ownership. Be careful whatever you are transacting during the Museveni's regime, because very soon
The regime is changing. So ever bossing around, owning land, owning titles, when you know that you are foreigner, even if you're Rwandi of Museveni's group, be aware anti ettaka lyolina sirizyo, ettaka ly'abanna Uganda ly'abanna Uganda, ettaka ly'Abaganda ly'Abaganda. Ateka lirikiriya nti ne wanga ova Kenya, Tanzania, Sudan, Rwanda, Burundi, Congo, nga toli munna Uganda. We shall nullify your citizenship according to the investigation, one by one. Temulina buyinza ku owninga ttaka lya Uganda, etteka lirikiriya. Ne bono boyina square miles, ne bono boyina eka, ne bono boyina ki. Teri mugwira yenna nga tuli munna Uganda okkirizibwa ku owninga ttaka. Oyina di owninga ku this basis. Museveni as well nawo kimanyi, Jeneto kimanyi, Salimu Salo kimanyi, mwenna mo kimanyi nti muli mu kaseera ka kazigizigi ettaka lyemututte. Era ndi wano bategeeza nti ettaka lya Buganda liriko history walandi title enkadde ne muliteekawo digital. Tulina negative titles or negative digital titles eziri e Bungereza ezitavangayo gye ziri. Wadde mukozesa entebe land board ne Uganda Commission ne district land boards okutwala ettaka lya Buganda, buli Muganda ayina endagaano, ayina ekyapa kye kijja kubanga omusango omukadde gwe guwoza omupya emkompoza. Nkiddemu omusango omukadde gwe guwoza omupya empoza. Ne munaatwala amataka ne mukola ebyapa byonna ebipya, waliwo kye tuyita original mother title. Mwe kye mukola kye bayita unlawful forceful transfer of titles from the mother titles without authorization from the rightful owners. Mwe kye mukola kya busiru. Muddira ebyapa ebika ne mugaa nti mbisazizaamu ne muteeka biri digital. Ne mwerabira nti ebiri digital currently mulina reference gye muli bifaringako enkadde eyaliwo nti ko bali basing okuddamu to recall or to revoke all the titles ze mulina essaawa zino. Lwaki? Ensi zonna ziriko ba historicals n'amataka galiko historical records. Kyovola ati ne mu komite mbiramu abakadde abeebuzibwako ensonga bwe tutona ebyapa byonna ebikadde biriyitibwa bibuuzibweko ensonga nti owaaye ekyapa ekya Nakivubo Stadium omugagga hamu kwatudde kuliko mother title yaani. Mother title ya Buganda bagiwa abalwanyi abali bava ebbanga mu Ssematalo nti hamu alina nti alina digital Museveni yagimuwa. Teri kugenda asome mu kooti simanyi ekyo ekyapa wakati council buli property eriko either oleeta guleda n'ogisenako but ettaka lisigala lya nnyini lyo. Simanyi nzimbye Kamwese, simanyi nzimbye Lubowa, simanyi nzimbye ne kuliko ebyapa ebyasookawo bikaawo kadda kaasangwawo. Kyovula tubagamba nti omuzzukulu tayigiriza jjajjaawe kususa ggi. Obubaka buno musindikira Mayiga n'akabenje akali Mengo ne Museveni. Omuzzukulu tayigiriza jjajjaawe kususa ggi. Kitegeeza amataka gonna ge mutunze via Buganda Land Board nga mugaguza Museveni n'akabenje ake kali akabanyola leke njogerako byonna bwefufulufu. Waliwo mother title oba waliwo grand titles eziriwo grand land titles eziriwo eziriyitibwa zidde ziverifying transfer. Nti transfer zamwe tezaali genuine kubanga omuntu okuwa ettaka kubeerako transfer forms is rightful owner ng'akuwa ettaka lye nga yeesiimidde so singa obyeribbe. Tetugenda kulwawaawo, tugenze mu maaso. Kyovula mbakubiriza omulala okubaga nti mukuume ebyapa byammwe, mukuume endagaano zammwe, temuzisuula. Gwe ne woonowa ofudde omwana wo waali, he or she will claim that land. Period. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Museveni bw'amala okumanya ekintu ekyo nakati nkimutegeeza akitegeere. Banyabo ne bassebo, Museveni akimanyi bulungi nnyo. Mubadde mukimanyi ensonga eyagaana Museveni okuyingira e Makerere. Ensonga eyagaana Museveni okuyingira e Makerere oba okumuyingiza Makerere. Wattu kitaawe omutuufu yali tamumanyi. Ate nga kitaawe yaliwo mu biseera ebyo ng'akamu ku bukwakkulizo
obwali buqualifying omuyizi yenna okuyingira Makerere kitaawo yateeka okubanga alina tiketi z'omusolo eziraga emyaka 5 ebabega nti abadde asasula omusolo gwe yayitanga kitaawo muleeta okubeera okuwayo tiketi z'omusolo nga watu tawoza di tiketi nemo y'omusolo kekakakoliza akajja Museveni okuyingira Makerere si kirala ali kunansinga emyaka jjajja wange senga wange n'abali Makerere mu biseera ebyo mujja kukola posti za musirike mu WhatsApp kumugero mbyekyeyogira kituufu ekyaganda Museveni okuyingira Makerere qualification ezali zisabwe mu Makerere kwaliko tiketi z'omusolo ez'emyaka 5 ze bali basaba buli muzaddewo ozipresentinga nga some of the qualification okukkiriza okuyingira mu university eyo n'okulaga obunansiibwo nti kitaawo munansi era abadde asasula emisolo y'ensonga lwaki qualification eyajja Museveni kuno kwali ekyo nakyo mukitegedde bati temukimanyi biri wano wokka ojja obbisanga tugenze mu maaso under the blueprint eya Museveni ne banne mujje mwali mmanyiko nga 250 master plan kati waliwo blueprint mulire bulungi nnyo Museveni ne banne balina mission etwala amataka ga Uganda gonna y'ensonga lwaki batta 65% the indigenous Banyankole. Y'ensonga lwaki batta 65 the indigenous Banyankole tebabasaanyaawo. Nababuulira engeri gy'osobola okwidentifyingamu Munyankole n'okwidentifyingamu Sserubihogo ali-educated Bihogo. Banyankole, they are not arrogant. Banyankole, when they stood up to speak, they speak. They don't fall in the category of Sserubihogo and educated Bihogo. No. Banyankole, they don't wage wars against other tribes. They are so conservative. Ompulira bulungi nnyo. Njagala ondetere video oba history akulaga before Museveni nti Abanyankole balina olutalo n'amawanga amalala. Nkyala Margaret Nanyonga kono kwoli n'abantu abasimanyi kono bansiga emyaka. Njagala ondetere history wonna mu kitabu nti Abanyankole balina olutalo ne tribes endala. Wandiika ano nga bamala okwesimula mu face. Njagala kulaga the difference between Banyankole and Museveni's group. Wandiikaawo kamala okulana mu archive yange. Nkuwaddemu eddakiika. Nkuwaddemu eddakiika wano. Ekifaananyi kyange nyinza okuba nakijja. Mbadde ntera nnyo obbalaga ekifaananyi ekiraga obwakabaka bwa Buganda obwankole n'Abatoolo. Ekifaananyi bakabaka abo kye baalimu bassekabaka kye baalimu ndowooza sikirinaamu wano. Nakidelitingamu wano. Manyi olumu bwe mampa nyinza obutabiraba wano. Tekiriimu wano sikiramu nenga ekifaananyi badde ntole kibalaga. Twogera njagala ondetereyo video yonna oba history yenna ali mu mawulire nti Abanyankole before Museveni balina olutalo ne tribes mu Uganda. Njagala ondetere video weeri teriiwo. You get it right. Why is it now the so-called Banyankole but camouflaged as the so-called Banyarwanda who camouflaged as Banyankole? They wage a war against other tribes and they are land grabbers. Have you ever had any history of Munyankole grabbing land in other parts of the country? Before Museveni ngatanajja wawulirayo ko Munyankole yenna nti yali abbye ettaka ly'omuntu mu kitundu kyonna eky'eggwanga kebere Tooro kebere Bunyoro kebere Rwenzururu kabere Buganda kebere wali owuliddeyo nabaga muri ku 52 master plan mbajidde ate blueprint gye mutamanyi nkubuuziza before Museveni before you say wali owuliddeyo olutalo lw'Omunyankole enanga alina omuntu gwabbiika ettaka oba gwagobye ku ttaka taliyo
ebizu byonna bitandika mu 1986 ng'omunyarwanda ateekinze over oyo munyarwanda wa Museveni funa obwongo era tegeera omunyankole yaani n'omunyarwanda group ya Museveni yeefuula omunyankole ndoza mutegedde eno video ya millennium ey'olwaleero yensonga lwaki buli avaayo okuvuma currently ng'avuma Abaganda avuma Kabaka ke kabinja kali kembagambye kubanga bakikozesa nga ataaka bo bamanyira tu bo bamanyira system eya provoke and wait bakita provoke and wait chokoza omuntu olinda olabe kyaddamu kati eyo provoke and wait to attack badde bagikozesanga nnyo against other tribes Abanyankole baaki bakoza ne bapattira mu malawo bazze mu Buganda tuli kwate musamutegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso nabagenda video nzibu nnyo ey'olwaleero so mu mission y'okutwala amataka byonna bitandika mu 1996 Museveni abikole by'okutwala amataka naye nga atwala amataka gano nga kibaagala okukola mission yaabwe naye nga mission eno waliwo abatagiriimu nkiddamu si buli munyarwanda nti ali mu mission ya 50 master plan era si buli munyarwanda nti atta no eno group ya Museveni n'akabinja kaabwe akatono ak'abanyarwanda abalina ideology ey'okukola 250 master plan ne blueprint yaabwe not everyone is that he's a problem to Uganda. There's no, a big no. But Museveni's group and his small group, mwawula lwabogo aina mentality yemu yeyo group. Ndabana bajja ku social media okuvuma Kabaka n'okuvuma Buganda. That's the same group. Siba Nyankole, not indigenous Siba Nyankole, no. Wakuba nti boogera Olunyankole. Kati plani zaabwe za 250 master plan zali to control Burundi, to control Rwanda, to control DRC Congo, as well nga Uganda yegenda okufuuka headquarters zaabwe. Mu kusooka batwayinga ko Burundi ne balema, ne batwayinga ko Rwanda ne balema, ne batwayinga ko DRC Congo ne balema, ne batwayinga ko Uganda at first ne balema, but they managed to capture Uganda using Baganda, who didn't know the mission of Museveni and his group. Muzima Burundi basindikanga ba agenti bawe ne ba penetrating na kati munda bakyalimu. Rwanda bayinanga ba agenti bo nakati bakyaliyo nakati balya. Congo as well kibakola kyekimu. Kati Uganda bamalo jiwa ba Uganda system yabwe etandika okuoperatinga. Nga Uganda ye nasale bedi eno yetandise okufacilitatinga okufundinga 50 master plan ne blueprint yawe taking over East and Central Africa under their 250 master plan ko blueprint yawe. Mukitegedde bulungi. Uganda yedikota era ye banka yawe gye bakozesa n'okutraininga ebintu byonna byonna obuchafu bagenda okukola nga bino bibesinga mu East Africa to control nga Uganda ye center point. Tugenze mu maaso. Omuvubuka ono gwe bagamba nti baamukutte gwe muyita Kapeke sitali omu statement zizize zikolebwa abantu ab'enjawulo ab'ekika ekyo eyo yabadde bagiyita reported speech nkiddamu statement omuvubuka oyo gwe bayita Kapeke gye yayogedde si oyo yekka bangi be batuma okukola reported speech. Lwaki omuntu yenna alina obwongo obutegeera kizibu nnyo okuvaamu ekigambo ekivuma oba ekiwemula n'ogera ne weetonda ate kubanga nze bwe nkola video zange mmanyi nti video gye ngenda okukola sigenda gideriitingayo egenda kubeera for record purpose era bye njogera mba mbitegeeza. Kati omuntu ajja n'akola statement n'aderiitingayo video n'olugina wantu nga tomanyi n'amala ne yeetonda kitegeeza nti it was a reported speech obaka waatuuse gye badde babwagala tali omu yekka bangi abadde babikola.
abaabwe basooka ne bakenderamu ne batandika okusindika abantu babawanga ssente okujja okuvuma n'okujerega Obuganda abo ne bwabalabanga bulungi nnyo. Kati kyemutanategeera Gashumba azannya muzannyo ki olw'enjala ngo bategeeze. Gashumba catalyst abamanyi science abamanyi okutabula chemicals. Gashumba catalyst mukutabula chemicals. Gashumba catalyst lwaki grupu y'Abanyarwanda abajjedda ne bafuka bana Uganda abatasobola kwogera bigambo biffe twagala kufuna citizenship twagala kukola biki tebasobola byogera. Kati ye Museveni alina okufunawo omuntu ali vocal ngali popular known to camouflage nti is backing Banyarwanda as well ng'asindika ne message y'Abanyarwanda okubalaga nti they are germinating, they are taking over Sirole nga temumanyi. Yensonga lwaki omuvubuka ono of all people gye yagenze okuripotinga yagenze nti yagenze wa Gashumba gy'abakolera apology gy'akola nti yasose kwetondera Museveni mu statement y'omwana ng'avuma Ssaabasajja Kabaka n'okujolonga Abaganda mwawuliddemu ng'agaa nti Museveni ng'avumye Museveni bamwemudde. Lwaki yagenze kusooka kwetondera Museveni n'okwetondera Abanyarwanda banne n'alyoka asengera Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda? Tofuna bwongo obwo. Yavumyeko Museveni, yavumyeko Abanyarwanda. Lwaki yetondedde Abanyarwanda neyetondera Museveni n'asembya Abaganda ne Ssaabasajja Kabaka? Mufune obwongo mutegeere. Gashumba ye coordinator ye catalyst bakulaga ekintu n'akikulaga ye kennyini yabadde agamba nti bwe munatutiisatiisa tujja kufuuka M23. Eyo Gashumba ye yakyogera ne Andrew Mwenda. Noono musajja wa Kalevu akalina embuzi zino ezakimeme ono w'e Masaka mbidde Mukasa same statement zebakozesa kandozola coordination. Kati Gashumba tabamalira budde. Gashumba catalyst mu system eno ne Andrew Mwenda. They pretend that they are against the statements which these boys are making on social media, but they are the one fueling, funding those statements, and they are one backing up those people. Temuna kitegeera mukitegedde bulungi out of the devil. Embozi y'omwana yabadde direct reported speech ng'eva mu state bulungi nnyo. Yensonga lwaki tewali polisi ya gavumenti egenda muggulako omusango? No. Wawudde polisi bagubulogoda omusango? No. Wawudde kibozibozi mbamukutte. Eyo yabadde just pretense. Tebannamukwatako. Ali mu bintu byakola. Mu kino Abanyarwanda group ya Museveni bamuyita Kabaka. He's a king in their blueprint. Museveni king wabo in their blueprint. Omwana message yayogedde mwate mugitegedde. Museveni when they sit at Rwachitula and Kisozi, Museveni is called a king. Rwabogo mistakenly yagamba you shall work for them. For them they become kings and the princes. Was he stupid? He was meaning what he was stating what yali ayogera yali akitegeeza. Kansoke nkuddize yakatambi kano olyoka otegeere. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100% and 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture, in the Premier's office, control the refugees and all of those.
then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the They will make sure they extend all over the boundaries. Which boundaries? Boundaries is Uganda, they extended by boundaries. Catch again a mass. To the private enterprises. The Uganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess, and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about business. Kalingo dabo boza kapeka byayogedde adabi jawa agende Museveni ye kabaka waabwe kyenkugambye mu meeting abazituddemu Museveni ye kabaka waabwe era bano abaabwe agenti mu mukole bo bafuke balangira abana babira bambejja n'abalangira mwenga muyaggayaga tukyagenda mu maaso. Enteekateeka y'okutwala ettaka lya Buganda n'okufuula Abaganda abatalina webeegeka luba yeeno wano wammanga. Tusooke tutwale ettaka lyonna eribodalinga ne ebitundu ebirala ebya Buganda weekoma tulitwale lyonna erya Katokolido ya Buganda yonna ettaka almost balitutte. Ettaka erisigaddewo bagenda ddikola batya? Erisigaddewo nga bafunza bamala Uganda. One, ekisookera ddala tulina okufuba okulanga Abaganda bafuuka landless, which is almost 40 ku 60 kiri almost 60% accurate bakikoze. Abaganda basinga tebakyalina mataka. Bagenda kikola batya? Bagenda kikola nga bakozesa Sereza State ogula mataka gammwe, amala batwale matwale, amala bakozese public order bill okugatwala. Ewasigadde bagenda kukozesa ssente okugula ettaka lyonna eryetaagisa okugula mu Buganda. Kebere fuuti 2.3, kebere fuuti 5.5, kebere fuuti 10.5 bajja jigula. Lwaki? Gwe naawe nange okimanyi amateeka gavuga ettaka mu Uganda. Teri muntu aweebwa kyapa ku ttaka nga toweza fuuti 10.5 oba fuuti 2.2 okudda waggulu, tekiriyo. Lwaki wazzeewo system ya fuuti 2.5, 3.5, 2.2? Era wali weebuzizaako amataka agalangibwa mu Buganda baani abagatunda era gafuna batya? Lwaki amataka goga gatundibwa mu Buganda gatundibwa bantu abo nga bakozesebwa abagatunda Baganda? Mumanya abagagula, mumanya abagula amataka ago. Era lwaki lady ezisinga okutunda amataka ano mu Buganda bagita CBS ne BBS FM saako bukedde ne Simba yaako? Okitegeera? Kati ndoza mukitegedde. Kati bano bawulira simanyi bahaamu, simanyi simanyi bakabindirizi, simanyi bano bonna abalina amataka amanene bonna bantu baabwe nga bagabakwatira kukola kiri kye mbagambye. Tugenze mu maaso. Kati wana abasinga obungi mbadde temunnabuuka. Ettaka mbategeeza engeri gye baligulamu n'okulitwala. Baagala kumakinga Baganda landless. When you become a landless, that means you are no longer able to stay normal. Ekyo mukimanyi bulungi. Mu blueprint ne bagamba tugenda kukozesa abaana baffe ab'obuwala okukontrolinga Abaganda, okusingira ddala bannabyabufuzi, bannabyabusuubuzi, bannaddiini n'abantu abalala.
nga bateekawo kye bayita state political marriages. Era state political marriages ziribadde accurate 70% well done. Buli muganda yenna n'abantu abalala ne bakalicho leaders basinga obungi ba making sure nti bakuwa muwala waabwe goyinza okuloza nti we wamwe okumbe siwe wamwe kubanga kiri mu blueprint nobo ina mukazi wo bakusindikira omukazi n'akutekinga over family no ogirabira bone bakole bagala. Kino kibawo enkizo okumanya enfunayo okumanya ebigagga byolina n'okumanya kibagenda okuzaako. Wano wali blueprint endala eyali etteeka libaleeta eriya succession and marriage bill werigenda okukolera wano. Nagibazanyidde ku lunaku olwokutaano video atanagira byo olwokutaano mulimu voice note gye nazanya we wali kalumanywera wano wembagamba nti we shall use our girls to control the people in Buganda and other areas by setting political state marriages. Our girls will make sure they spy on those businessmen, businesswomen, religious leaders and on other people in Uganda and other areas to complete our mission. Our known mission. Bajita, our known mission. Gembarite mumanyi. Out of the war. Mbaga bitundu nsanvu ku buli 10 kino kibakoledde. Muchino bagamba tugenda kozesa omukisa okubalumya obwavu bo bafulume eggwanga nga tubasikiza abantu baffe mpola mpola nenga kye tugenda okukola ng'abantu baffe bantu ba passport ne national IDs bw'ogenda e Rwanda ne Burundi South Sudan, Abasomali, Aberitri, abasingo bungi balina Ugandan passport ne national IDs. Ba agenti babasingo bungi balina diplomatic passport. That's when the diplomatic passport mu Uganda yakyeno ne mbuzi ejina kubanga abantu ba state operative bakola emirimu gyabwe bebawa passport zino. Kati kino kyobadde tomanyi. Museveni akozesa abantu bano n'abakozesa ne bafuna state visas. Chovola bachanguira nnyo omuntu aba state operative okufuna visa ezabuli nsine bagenda you to operate on orders of Museveni. Bakwata butamuga 10 tugenda Canada ku conference. Nibafuna visa 10 zonna. Nenga abali mu busingo bonjo bona state operative bazze commission. So tosanga omuntu no mutasime mu Uganda abamu temumanyi bakola buli ninga visa state operative abali around bagenda kola milimu gyabwe. Soka webuze lwaki baspaya abasingo bonji mu nsi yonna bana Uganda balina diplomatic passport. Lwaki baspaya abasingo bonji bali mu America, bali Canada, bali UK, bali mu Europe. Ene wamwe gye babasindika okubona abona mu slavery, modern slavery Middle East. Abaliyo batono nnyo. Era soka webuze ku nsi Rwanda bwavu bwerina yonga Rwanda bwavu bwerina lwaki mu season eza Middle East toleyo company leta bana bwa bagenda kuba kyo kubera mbwa osigala bwa osibwa basikite biliyo abana babe bali bakozesa mu diplomatic missions mu America, Canada, Bungereza, Europe, ayogera Uganda, ayogera Luzungu, irenze no kozandi mu Uganda kumbe ali commission. Chenjagala ofuna obwongo bano bo ensize bafunira mu visa ne diplomatic passport babira musize babamenyedde banji nnyo abasinga obungi mujja kitegeera abali muddago bayagala kimanya babuuze era boyogera ku stories za struggle ngoyagala ku detecting omunyarwanda yenna nti simu na Uganda dayogera Luganda tandika okwogera politics ngoyogera ku kintu kya change agena kuchawa agena kuchusa face just to detect them yogera ku mbozi za change mu Uganda ngoli mu America ngoli mu committee yabo mu America, Canada, Bungereza, Europe ajja kuchusa face. In fact atandika no kutandika ku tracking nga amanya nti mwamwa wagalo kujja ku government ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo saagala ndwewa. We shall create companies okutwala bana Uganda bonna abatwala Middle East wabula baabwe babeera mu nsi ziri ezalagirwa eno tebabeerayo za mukitegedde bulungi nnyo.
abatono nnyo abeera these are junior spies abatalina byakukola nga balireze enough be basobola okusindika Middle East, Dubai, Saudi Arabia, Qatar. Just okuba manyi abaliyo tebalina nnyo threat tugenze maaso. Kyesagala mwerabire etteeka lirawuda ndikiriya ku bannayuganda mwenna teri mugwira ateekeddwa